Yufutinze Olutindo ya Masaka abantu bekolemu omulimu. Era bwe nakiwulidde nagambye nti ne ab'ebyokwerinda nga batukoze bubi. Ekisooka tekyandibadde omulundi nagumu abantu bonna bakulira ebyokwerinda okwekubamu ebituli okwolezesa abantu nti ebyokwerinda babimanyiiko matankane. Statement efuluma muntu yenna akulira ebyokwerinda erina okuba nga eri assuring. Ekisooka nkyayogerako akimanyi. Ekyokubiri okuwa abantu assurance nti embeera eriwo ajja girinnya ku nfeete. Ninabyo abasajja bakulu abo nga batambula n'akabwa abantu battiddwa 18 bali mu kutambula n'akabwa kamu akalinga akasula akali amawolu amanyogovu. Kamu bwe kati Poliisi ya Uganda oluvannyuma lw'emyaka kumpi nkaaga nga twefuze kane nti mu region yonna erimu akabwa kamu akalinga akasula enjala akalinga akasula kasasiro w'omunyendo ogwe kalya onoonyereze ku babbi batemulwa abantu up to now nga tikanabakulidinga ku any traces. Abatuuze nga bagamba nti nedda bano abantu balina obumalirivu n'essimu zaabwe kweziri. Essimu z'abatemu kweziri kubanga ndi bawandiika empapula bazireka. So really there must be problem. Ekyo kyembadde njagala okubuuza kubanga guno si mulundi gusooka Honorable Mpuuga. Omulundi guli abatemu bano bajjanga basuubira empapula nga balaalika nti kibazo gyo twakomyewo agundi enkya tujjawo ne bawa n'emitemwa naga nti gwe watunze emmwanyi tusanga wa 5 bw'abanga nago nga tebakutuusaako bulabe bwe bataatuukanga gye baakulaalise nga bakulaalika olulala tujja tetwakwera. Kati solution yali kiki ekyakiza emabega omulundi guli kubanga awo walina okuba nga waliwo kye baakola obutuufu ekyayimiriza ekyo. Lwaki omulundi guli baayimirira? Lwaki bakomyewo? Mwazzeemu okutunda emmwanyi ab'ebuddu mwafunye vanira kuba nalabye vanira kati ali ku $140 ekiro. Mwafunye vanira. Is it an economic problem nga gye tutunuulira? Ndowooza nti buli mbeera yonna tebeerako anga emu. Ekisooka ne ku mulundi ogwasooka tufunanga lipooti nnuŋŋamu ku kiki ekyaliwo n'ekyakolebwa ng'oggyeko okulaba nakyambadde n'ekatemba we. Situfunanga lipooti mu mawanga amalala mu butemu bw'obuti obubaddewo wabeerawo official report y'ab'ebyokwerinda ennyonnyola obanga ddala eyo gurupu kibondo ky'abatemu oba kyabayala kubanga luwa abakozi b'ebikolo balina okubeera ab'emirundi ebiri abayala b'ebyenfuna oba abalabbayi obulabbayi oba ogwokusatu nga balimu n'ebyobufuzi. Situfuna lipooti nnuŋŋamu ne bw'owulira nakyambadde n'ekatemba we tosobola kufuna narrative ekugirayo objective. Obutemu bw'entebe nga bumaze okunyibwa ku nfeete you'd expect ab'ebyokwerinda abali diligent okukolawo ekiwandiiko ekitongole ekyobugo n'obuddo n'enkomerero y'abatemu abo bwe baatambula ne badda ebuddu ne batigomya bukomansimbi n'emiriraano bwe balinyibwa ku nfeete ng'akalulu kasembedde wandibaddewo ekiwandiiko ekito kubanga ekiwandiiko ekyo ekifuluma kyekitandikirwako singa obutemu bufaanako bwe butyo buddamu ordinarily naye bwekiba tikiriiwo n'olaba bakuli ebyokwerinda nga bagenze wakati mu batuuze ne bakola statement ezitakwatagana nga buli akwata omuzinda bukyayagala kyagwogereramu then oba ogenze ku level yogamba nti it's a security let down nti abakwataganya ebyokwerinda baliddemu abantu olukwe tebakoze mulimu gwabwe nga bagulina kukolebwa. Ekimu ku bintu ebyewunyisibwa abantu kibazo nti mu Uganda nga Mpuuga buli wadda bamunoonyeza ku gundi kwantena kwali tosobola kuŋŋamba nti nga bagambye nti abatemu bakuba n'amasimu kwegali tosobola kubalondula n'obafuna. Nawulidde bagamba nti baintensifying the patrols. Omutima w'ekijambiya opatrolinga namotoka eriko amataala patrols ziyinza okuba zabigere patrols z'ebigere abatuuze bagamba tebaziraba. It was a reaction ku konsaani y'abatuuze nti nga situbalaba. What happened? Abasirikale abali mu Masaka mu barracks ey'amagye n'eya poliisi bati basobola kugenda kusituwalinga bitundu ebyo. It's a security let down. Ekyokubiri
Ogw'ekyokusatu kiki ekyabawo coordinating security n'abatuuze olw'okuba nti ebyobufuzi ebibaddewo ab'ebyokwerinda bagezaako okwewaŋŋamya ku batuuze because the biggest security eweebwa abatuuze bennyini their own security olw'okuba nti ab'ebyokwerinda bagezaako okwewaŋŋamya waggulu w'abakama baabwe the citizens abatuuze waliwo omwatwa gw'amaanyi wakati w'ab'ebyokwerinda n'abatuuze ekyo buli wekibaawo ebyokwerinda bibeera mu matigga. Kankusomere Sarah Kansimbe agamba Peter, thank you for bringing Honorable Mpuuga. One second, Sarah, hold on, message here. Honorable Mpuuga, I find your arguments interesting. You people have been crying. We've been saying that we need security first. I'm an officer in the forces. Which forces? We've been crying that we need security first. We need the safety of citizens. You cried out about torture and abuse. Some of these things were controlled because of the curfew and others. You put pressure on His Excellency that LDUs were abusing people, were doing all sorts of things. Is it surprising that as the LDUs retreat and try to do as you would wish, crime is on the rise, not only in Masaka area, but even in other areas of this country? You people should first become citizens of this country and nationalists before looking at scoring political points. Sarah Kansimbe. Sarah, njala kwebaza obubakabo. Ekisooka, I can confirm nti tovangako mu borders za Uganda otambulira muno bw'ova mu wino ng'odde waka bw'ova gy'okolera yonna ng'ogenda oli akatogo ng'odde eka oyala kuntegeeza nti buli amawanga gonna abatuuze gye bali Sekiwa aba-LDU basibeeyo nga batigomya abantu oba oyala kututegeeza nti ebikolwa by'aba LDU n'ababafaanana byali mu mateeka tosobola kusekiwalinga abantu nga tobatokyalinze ekyo Sarah kyayogedde bw'abanga ddala si muzimu si ghost nga ddala gyali muntu kireeta n'endowooza endala nti ababikola mu bugenderevu bantu abafaanana nga Sarah bazzeewo embeera mwe babadde bateeka road block ne basolooza ssente ku bantu abasirika ab'ebyokwerinda abamenya nga Sarah they danger to security ebyokwerinda naddala ebya kafyu gubadde mugano nga gwa nseenene badde bagukozesa kakati actually Sarah okoze bulungi okuleeta ekibuuzo kyekyo. It lends credence to some of the arguments as is silent mu bantu nti kisoboka okuba nga abamu ku babyokwerinda some rogue sections of security operatives bakikola bakkirizibwa okuddamu ku mounting a curfew yabadde babbirako ababodaboda nga babatega emiti ne bagwa wansi ne babajjako ssente. Sarah, you are very interesting. Actually, I thank you honestly for that question. It's very revealing of the intentions of people like you in security. Curfew mbadde mumukozesa to extort from the public. Era okijiyo bulungi. Era mwoyo akufuide n'okireeta. Nakyo tukyebuulirireko. You must be part of the criminal gang that has been harvesting from curfew. Bw'obanga oli otambuddeko obanga oli exposed. Abantu basobola okubeera secured ate bali tortured. Don't tell me nti torture leeta security. Era bw'obanga kinaddamu again shall raise our voices as leaders of the people for the security to raise their quality in securing citizens. Okusecuringa abantu kyetaaga kuba bukonguvule. Kyetaaga kubatega miti ne bagwa wansi. Kyetaaga kubajjako obusente bwabwe bakoledde nga mubadde mukola abamu ku mmwe. Sarah, I want to thank you so much. Wamala enajjera abantu abantu kyangu okubakwata singa poliisi bagiso bapiso baviso balekeraawo obulagajjavu kuba gavumenti erina bambega buli nso kasonda ka ggwanga naabuuza mmwe nti bwe mubateeka ddi ku nninga ndooza ab'ebyokwerinda bannyonnyole. Definitely buli muntu alina platform kwateekera abantu ku byokwerinda. Platform yange ye parliament omulimu twagukoze. Platform endala yandibadde community meetings ezitabaddeewo nnyo mu biseera bino. Ne mwankibaza ekimu ku biri very revealing ennaku zino nti newandibadde amabaala maggale era abakuli ebyokwerinda kino njagala mukigoberera. Osanga amabaala amasinga amaggule nga kadiisa ke kaggule byakwerinda bye banywa. Nze waffe gye mpita ebbaala zikola
kakati kati nkubuulira genda ogezeeko okuluuza who is who mu kabaala ojja kwesanga nga basinga abalimu abanywa basirikale of various levels babyakwerinda kati muba muli mu kugangayira really how are you going to secure communities nga abantu bebasima muli mu kunywa olunaava mu bbaala nga naawe ogweri nkeera yalamula you cannot secure communities nga muli mu kunywa. Njagala kubuuza mwayise minisita ogambye nti platform eyiyo eri mu parliament. Yes. Mwina minisita w'ebyokwerinda wa defense, mwina minisita wa security, mwina minisita wa internal affairs. Yes. Bonna abo kyandibakwatiddeko wamu. Bwe tuba tuli mu njogera y'okuberega eri eya lw'omushana awo bwe bateeka kamulali ku nnyindo omuzimu gwokere ono muyeekera yatulumba owa defense atubuuli babbi oba oliawo owa security n'owa internal affairs atubuuli bo bwe baakuwadde ennyinyonyola baakugambye ki nti bano balwanira ttaka. Minister yayogedde mu parliament yadde minister wa security General Jim naye mu kwogera kwe nyinza okugamba nti yafaananye nga ava mu tulo era n'agamba nti bakyanoonyeza tibannaba kutuuka ku ntobo ya nsonga eno bali mu kukola omulimu ne tubagamba tubawadde benefit of doubt kubanga situjja bawa instructions gejja kukola mulimu gwabwe era tubawadde wiiki eno basobole okutunyonyola twasindise nga abakulembeze bagweta Masaka munnaffe Dr. Bedi Bwanika akoordinatinge n'ab'ebyokwerinda era tunsuubira ku lunaku lwokutaano otwa reporting abakulembeze banne twagala creatinga stampede mu community ng'abakulembeze b'ebyobufuzi twagala tuteekawo embeera esobola okufacilitatinga proper investigation kubanga lopu bw'ava e Masaka bw'ava e Kampala n'aserengeta e Buddu natandika okutabaala buli kyalo gye bassa abantu ne konvoyi ye abantu babasuubira solution mu lopu atalina ggye lya commandinga lya poliisi oba lya LDU bw'omala okuraisinga ensonga eyo ku platform esinga obunene ya parliament oba osuubira a response ekirungi Dr. Bedi gyali tuwuliziganya ayogeddeko n'ab'ebyokwerinda ku mitendera gyonna they claim bagamba nti bali mu kunoonyereza era bongedde okudeployinga twagala bawaayo chance to secure our people gwe mulimu gwabwe gwebasasula. Kalungi Nsamba kibazo, thanks for the show. Tell those gentlemen that in my village we have thieves that have sent us into not keeping animals at all. They steal cows, they steal goats, they steal chicken. No new. Nanti, this may not be at the same level as life, but this is what it means to us. The livelihood of the people has been reduced to near nothing. I'm interested in understanding how come our colleagues in Western Uganda that keep herds and herds of cattle, their cattle are not stolen. For us that keep ente kumugua, we can't sleep if you have one cow outside. Honorable Mpuuga, is this an issue that concerns you about the well-being of our people, especially from PG, Mawokota to Buddu? Invariably, yes. Sagana kwogera ku well-being, nga sinaba kwogera ku life and well-being. Bamwita balungi pious. Pious njala okwebaza, kinjala okugamba nti obulamu bwe busooka ebigenderako bivaako mabega. Nnumwa naawe n'abantu b'omumawokota olw'okuggyibwako ebyenfuna ebimirizaawo obulamu. Mmanyi bulungi nnyo nti obulumi bw'olimu ate ffe bannabuddu bulimu emirundi ebiri kubanga bulimu n'okufiira obulamu. Naye buli bw'obeera mu mbeera erimu economic neglect, embeera ng'eyo ejjawo, tutadde gavumenti ku nninga ebbanga lyonna okuwa eggwanga, okukubira eggwanga torch recovery plan okujja abantu mu covid nga teriiwo. Ezimu ku ebyo ebiri emawokota mbeera ya bwavu na kubulwa kulambikibwa eri abantu abatalina byakukola, kyokka era nga kyekyegattako n'ebyokwerinda ebyakireebereebe. Amaanyi agassibwa mu kuyigga ababoodaboda, weebuunye lwaki ab'ebyokwerinda banguyirwa nnyo okunoonya ababoodaboda, babanoonyako byanfuna si bya byakwerinda. Threati y'ebyokwerinda si ababoodaboda ab'okutwala abasaabaze. Threati y'ebyokwerinda y'abantu bakireereesa abaleetera mu bitundu nga tebalina bye bakola
abakola ebikolwa birungi ebiri ebuddu n'olwekyo pius kituufu tulina concern eyo ebibuuzo byewandibuuziza nange byembuuza era njala answers nabwozinoonya tulina kukolera wamu okubanja okusaba gavumenti okuddamu ebyokwenda by'eggwanga n'okukuuma abantu si buyambi nadde mpulira mukyala Kansiime yadde nga ateekawo ekifaananyi nti okukuuma bannayuganda gavumenti ebeegaba buyambi no bw'obanga tosobola kukuuma bannansi you have no business calling yourself government you are something else probably a group of gatherers nga nammwe mwajja kukwata mu byammwe bwe mumala okujjuza ensawo ye n'okuteeka mu stocks nga mubulawo naye bw'obeera nga mweyita gavumenti ekisookerwako okukuuma abantu bw'oba temusobola kukuuma abantu temulina buyinza kubasolooza musolo ogubayimirizaawo nembeera bulungi no you must secure the people abayimirizaawo ebyenfuna nammwe kumweyagalira. Ampuliriza Lutindo awo njagala kuseseetukawo ayagala okuweereza message okunyangwiza message giweereze ku mutimbagano gwa radio Simba 0787427338 0787427338 ojja kubongonderezaamu okusinga okugiweereza nze ku Twitter oba ku WhatsApp waliwe wasinga okwanguwa atuwuliriza wonna wosinzira otuwuliriza osobola okutufuna ku Twitter handle geno noonye radio Simba osobola okutufuna ku Facebook omukulu nno yaziggala osobola okutufuna ku TuneIn osobola okutufuna wonna wosinzira okutuwuliriza ku mitimbagano ate nalabye ne State House naye postinga ku Facebook ampuliriza tukomawo bwe tukomawo nga sinagenda ku plani ya government y'opposition eri ekintu government kyekoze enfunda zino emirundi ebiri ekisooka nti President Museveni juzi yalaalika neneekangamu era nina be nabadde nsinkana ne bagamba nti ekyo tekisoboka simanyi oba kinaasoboka ngaga nti okuzimba enguudo n'okuzimba ebizimbe bya gavumenti byonna okuva kati bigenda kukolebwa magye. Manyi nti naliko mu ggwanga lya Egypt nga bakigezezzaako baatuuka ekiseera abamu ku bannannyini nsimbi ze baali bakozesa ne babaga nti nti kale ti bwe muba temusobola kuyita mu international required procedures nti mukozese ezammwe ze muyina naffe tusigaze ezaffe. Awo Egypt ndooza yaseeseetuka oluvannyuma ne bagenda bakananga okukola okugenda ku nzizi eza Naalwango n'ezifaana bwe zityo. Pulezidenti yagambye nti amagye bagawe ekyo kimu. Ekyokubiri nagenza okulaba eriyo rollback mu gavumenti egenda efunza ebitongole ebyakubisibwamu ne tufuna authority kati eriyo rollback ebizaayo mu ministries. Concept bagibaleetedde ffe ng'abawi b'omusolo kino kyekitujja we tubadde ne tudda awaddako. Ampuliriza tukomawo. Uganda Limited, eyalemanyidwa nga